Katonda bwe yali atonda Uganda ensi yaffe amatoota yagiteekamu seasons 2 okusinziira ku nteekateeka ye nga season esooka yali ya nkuba nga season ey'okubiri yali ya musana naye Yoweri Kaguta Museveni ennaku zino mu Uganda obuyinza abukiza Mungu era yeetwala nga Katonda wa Uganda ku season za Mukama ebbiri ze yateekawo naye Yoweri Kaguta Museveni yawagikamu ezisinga ate essaawa eno zikulaga zikireza Mukama Katonda amaanyi mu season ze yateekawo kuliko bullet season ne poison season ngera akaseera kano tetuli ku season ya Mukama n'emu oba ya nkuba oba ya musana nga akaseera kano tuli ku bullet season poison season ebadde erudde okukoma wondowooza yakoma ku Yakobo olanya essaawa eno tuli ku bullet season yenze yekolera itonga musirie mutyo bamusuze mutya okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira Akatambi kana alhamdulillah naffe gye tuli Mukama Katonda abadde akyatulunze mu ngeri ekyasinze okubeera ennungi nagamba gwe Munnayuganda singa obeera mu ssiro oba mu buyabuya oyinza okulowooza nti Museveni musajja mugezi nnyo naye bw'obeera omugezi ennyo olimanya kyono musajja mudandala nnyo mu kaseera kano waliwo akatambi akafuluma ak'essiga akadriver ava mu ssiga eddamuzi ng'agamba nti bakooyo okukolera obukunkumuka mbu omusaala gwabwe gwakonanga yeekolera itongwa tegugejja teguwanvuwa kyokka ebizibu byabwe n'ebyetaago byeyongera kukula byeyongera kuwanvuwa nawunzika ng'agamba nti obulamu bw'abasajja bano buli mu mikono gyaffe era bwe bateegendereza nnyo tuyinza okubatomeza kubanga ye driver asobola okubuuka mu mmotoka anytime gy'ayagaliddemu okubuukiramu ku mmotoka gwe n'akuleka ng'akoze eki ng'akusse mbwe ebigambo bino byakanga nnyo ab'ebitongole bye by'okwerinda era yuguyugu nga driver oyo Stanley bamukubye munda naye ate ekisinga okwewunyisa mu byonna yavuddeyo mangu ndowooza teyasuzeyo yadde ennaku eziwera 2 njagala ogeraageranya ebigambo bya driver oyo ebirimu n'okutiisatiisa bakama be okutwala obulamu bwabwe obigeraageranye n'abasirikale abaali e Somalia abataatiisa kutta bakama baabwe naye nga baali beemulugunya ku musaala banga kiri baamaze mu kkomera ono ye yasuzeyo ennaku mmeka 2 ati kino kikuzzaayo ku nfa ya minisita tannaku nti bannayuganda abasinga twabuukidde ekiboozi ekyo babongeze n'ebirala era abasajja buli munnayuganda akola statement babongeze era babonaabona tekyali badde kibiina emanya oyambako mwami Yoweri Kaguta Museveni kuvuga muzannyo gwe kubanga awo wakwagala nkugambye nkuzeeyo ku nfa ya minisita bwe yakubwa amasasi ab'ebitongole bye by'okwerinda baavayo n'alipoota nti yagambye abadde abanja omusaala emyezi 4 naye ng'oyo abanja omusaala emyezi 4 akimanyidde ddala bulungi nti omusaala gwe gulina kuyita mu kitongole kyakolera so tegulina kuva wa minisita actually omuntu avudde mu UPDF n'ogenda okuume omukuumi wa gavumenti omukungu wa gavumenti oba ku kicuba ngera abali e Somalia bwe batasobola kubanja UN wadde bakuumayo lwa UN balina kubanja Museveni kubanga yabasindika ku kicuba kakati omukuumi wa UPDF bw'ogenda okukuuma omuntu omukuba executive oba ku kicuba era executive weebesasula omusaala teguwa ggwe era ne bw'oba obanja tobanja yo oyina kubanja mukamaawo kubanga executive gyeteeka omusaala gwo kakati batugamba ono yali abanja omusaala abaffe tusooke twebuuze omusaala gwe yali abanja ono gwe yalina okugubanja ono bulijjo yamusasula oba gwe yali yakafunako ebbanga lyonna gye yali ayise ng'akuuma kubanga mpulira Mike Mukula agamba yamukuumako n'abalala Mike Mukula yakwatako ku musaala ng'agusasula Sabiti era bw'oba obanja omusaala nga yeggwe bodyguard olina kuba gw'okuuma oba olina kunoonya Peter Erweru ogamuyiseemu kubanga ye mukamaawo yabeera mukamaawo oyo gw'olina okukola ki okubanja ekirala batugamba omukulu ono Kulayije bwe nabagambako gye buvuddeko nti ajjanjabe kuba naye obulamu bwe buli matiganda baggwawo lwabuwe yagamba baali bakaweerezaayo omukuumi oyo ewa minisita oyo kyokka omukuumi bagamba mu alipoota gye bafuluma nti yagambye abadde abanja emyezi 4 kwegamba ye yali abalamisana na kiro oba buli ssaawa ye yagibalangamu olunaku gyabuuka gitya okufuuka emyezi 4 gye yali abanja ye gwayita minisita
Ekirala nina ekibuuzo. Waaliwo abakuumi bameka? Minisita yakafa navayo nenkola video nembagamba gavumenti ye yettidde minisita waayo. Waaliwo abakuumi bameka? Ono ye yali official mukuumi wa minisita. Bw'aba si yali official mukuumi ng'ate era tewaaliwo mukuumi omu amasasi gaayitingana kaawo. Minisita bamukubye amasasi nti ne bodyguard baabala balwaneko. Oba Sabiiti be yasooka okukuba amasasi ate ekitali kituufu. Bw'aba si ye be yasooka okukuba amasasi yasooka bakuba kuuma k'amasannyalaze ne kabasannyalaza yatte kiwedde atambula agende. Ekirala bodyguard abalala balina mulimu ki eri minisita? Kubanga omulimu gwa bodyguard mukama wo talina kufanga gwe tonnafa. Kano nkaddamu tewali boss akkirizibwa kufa nga bodyguard tonnafa. Kamba kubire piki kyambazzeeko emabega kunfa ya Andrew Felix Kawesi. Bodyguard we yali mu maaso naye amasasi bwe gaatandika okuyita mu mbiriizi n'alaba nga kagenda kukuba mukama we. Musajja wattu yabuuka ave mu maaso naye ng'akimanyi gy'alaga waliyo okufa agwe ku mukama we, kubanga akimanyidde ddala bulungi gwe mulimu gwakola. Ate singa omulimu gwokola gukulemerera okukola oba n'ebyokunnyonnyola. Yagamba okunnyonnyola n'okusibwa bagambe nti nabadde mu lukolo ssemukama wange sina kindi bansalira akalabba waakiri kabanzite mukama wange yasobola okusimattuka. Nti essasa lirina okutuuka ku mukama wo lirina kusooka kuyita mu ggwe. Era y'ensonga lwaki bodyguard wa Katumba Wamala ye yafa, Jeno Katumba Wamala teyafa. Era Jeno Katumba Wamala saagala ave alimba ensi nti waliwo essasa eryamukubwa direct. Amasasi gonna agatuuka ku Jeno Katumba Wamala gajja gaweddemu amaanyi kubanga gaali gamaze okuyita mu nnyama y'omukuumi we Sinakindi ne muwala we. Era ye yafuna bwatu buyita bufragment baba buyita batya mwe mwasoma Buganga bwe yafuna. Kakati bano bo bakulaga nti mukama waawe yafa nga bali ku dduta y'okumukuuma wabula yamusse n'asigala ng'akuulita nga bo tabatuusizzaako yadde obulabe n'obumu ne balemu okumukuba. Essaawa eno tubuuza abo bo bali ludda wa? Kubanga baali badde mu kkomera essaawa eno nga bavunaanyizibwa omusango ogw'okulema okukola omulimu gwabwe. Tewali mpologoma efa n'otasangawo kamyu kafiiriddewo nti ogenda okutta empologoma ng'osoose kumalawo bumyu wabaddewo ensiitaano. Naye eri enzita yali simaati ng'ojja nti battaka Yekolera itongo akatalina yadde ekiyenje ekikawerekera. Tewaaliwo nsiitaano yonna era omulambo saba abakulu bakulaga nti gwagwa gumu. Abasajja bali mu kukulaga olwaleero nti omulambo gwagwa gutya gumu. Naye nga gwe mu ntegeera ye ey'ebintu nga wayonka amabeere ga nnyoko. Omuntu ku levo ya minisita alina abakuumi abasukka mu 3 asobola okuttibwa ate ne watabaawo mulambo mulala gugwa. Kale ye minisita twalikkiriza nti naye kitonde yafa naye baayita mu baani omumutuukako okumutta. Kubanga bano abakuumi abeera bbuggo bakiyita ekikomeramu abatamanyi Luganda. Teri mubbi atuuka ku nnyumba nga tasoose kubuuka kikomera. Tubuuza bino ebikomera baabibuuka batya okutuuka ku nnyumba eri gye tuyita minisita? Ebikomera ebyo byabuukibwa bitya okutuuka ku nnyumba eri gye bayita minisita asobola okumizibwa omusu? Singa waliwo ku bodyguard abaali bafudde oba bafunye ebisago atwaligambye akasajja kabeesose kubanga emmundu teriiko agimanyi. Uyu Museveni yeewaana mbu amanye emmundu naye nensooka omutunuzaamu mulya si bakiri Muse nkulya nensooka okutunuzaamu. Twaligambye nti ono ddandala yabeesooka n'abatunuzaamu oba n'abakuba amagulu oba n'abatta n'alyoka atuuka ku mukama waabwe naye yatuuka butereevu ku boosi. Kyokka ebyo nga bikyali awo nga tukyakuba ebituli mu nfa ya minisita. Bakulaga baakutte mulambo na guno gujjwa tegunnaziikibwa baagukutte. Bakyagwekebejja bagunoonyerezaako kyembwa ezo mukyagunoonyerezaako ki? Naye abaali ku crime scene tebannakwatibwa kukola statement oba kuwa bujulizi ku bye baalaba.
On top of that, tebalina kukoma bukomi kuwa bujulizi ku bye balaba, balina okukwatibwa mwali luddawa. Babattako bati empologoma nga mutunula, bosi waawafa nga ba bodyguard mukyassa. Wano we nkugambira nti olukwe olwatta minisita lwaviira ddala munda mu gavumenti, y'ensonga lwaki we baleese kino ekya driver naganye okukibuukira. Omanyize nsooka kutazaama, era bwe nkyetegereza obulungi nenkikuba mu ttooki nenkizuuminga nenkikoza neŋŋamba nti Museveni ali kuggumiza kyassala ekyo oba tukiyita ekiwaanyi. Nti ddala kituufu Ssaabiiti ekyamukubya mukama we yali abanja musaala. Era ali mu kukulaga nti ekituufu kiri nti abakozi ba gavumenti oba abaweereza b'abakozi ba gavumenti ekituufu akasaala bafuna katono. Era maaso awo ajja kujja tutandika okukirowoozaako. Abasajja bano tubongeze omusaala kuba olaba oli yatta kati ate alinga eyawa abalala obuvumu nabo batandise okwewera. Tukole bwe tuti. Kati Museveni ali mu kukaatiriza kikolobero kye yakola ku minisita we nti ddala kituufu omukuumi ye yatta minisita. Olaba ne ba driver abatalina mundu batandise okwekandaga nga ttulu gye balina yakuttira bakama baabwe mu mmotoka bagya gikozesa ate olwabe mundu. Nze kasita baamukwata n'atamalayo ennaku 3 olwabadde okumuta ne bamusimbirawo amawulire press conference, nga press conference eyo si aba YouTuber kuba ye YouTuber tomufuga kyasanga kyata wabula ya ku mainstream media. Museveni gyafuga obulungi kino tokiraga, kino kirage gwe sooka weebuuze lwaki kyo kino yabalese bakirage. Museveni alina kyakukusa, ali mu kubazannyira ku bwongo bwammwe, ali mu kubutaganjula okujjuuliriza kiri kubanga alina bagenda okutta abalala ng'akozesa akakodyo ke kamu. Baminisita abaweereza mu gavumenti ya Museveni n'abakungu mwenna abaweereza mu gavumenti ya Museveni mbagambye muba temumanyi Luganda munneeyune mbakolera ebiraamo kubanga era buli gwe ntunuulira mu mmwe mufu ali mu kuluka lutambirwa essaawa eno. Babodyguard bagenda kutandika okubettira, badriver bagenda kutandika okubettira ng'ensi bagigamba batyo, naye ng'abassa omutuufu ye mwami Yoweri Kaguta Museveni. Oba ntegerekese bulungi olumbe olwalyo minisita Okero lwe lumbe olwattoolanya abantu b'engulu mubeera attentive wano, lwe lumbe olwatta Julius Oketa, lwe lumbe olwatta Paul Keeki. Abantu b'engulu n'empunzika nga mbagamba nti nga muggwa lwa buwoomi kubeera lwe lumbe lwe lumu olugenda okulya owinyi ddolo. Oba ntegerekese bulungi baswiti nga sinnavaawo mwami Yoweri Kaguta Museveni afulumiza statement nti abantu b'omulang'isa Aboriginal naddala ab'e Karamojja kuva lwe kiri nti bababbyeko nnyo ente zammwe n'obwavu bubaluma mbwagenda kuweerera abaana bammwe paka embeera lweritereera. Neŋŋamba Museveni bw'oba omusiru akulowoozesa nti alimu amagezi. All along Uganda yonna okuva mu mwaka gwa 1997 tubaddenga ne UPE bonna basome n'ababanaku basome ng'era ze zimu ku achievements ze mwenyumirizaamu. Buli lwalinnya akadaala okujja okupoloota abantu naleeta bonna basome n'ebirala naleeta bonna basome. Kati ate essaawa enaakulaga nti abantu abali obubi e Karamojja ŋŋenda kubaweererera abaana abange bulijjo tubagamba teri bonna basome. Era bonna basome abadde nga waakusasulira ekitebi waakusasulira abantu be Mabanda CU, Mabanda CS n'amasomero ga gavumenti gonna ge mumanyi wakyaliyo UPE. Bazadde mmwe temusasula, abaana bammwe tebasomera ssente. Omulimbo olina kumwogeza nnyo alwadde aki n'ayogera amazima. Museveni olunaku olwaleero akulaze nkwogera nnyo n'ayitika. Kimu butuufu mu Uganda temuli UPE.
weba UPE weri okyetaaga okukola obweyamu ng'obwo ntugenda kuweerera abaana babali obubyo kibuzo kiri kimu ogenda baweererera Namagunga ogenda baweererera simanya ku step parent ogenda baweererera Kitende ogenda baweererera Kisubi era Steve Jogambo baweererera ye wali amasomero ge wagamba nganti ga government abandi bulijjo tulina amasomero ga government oba tuli mu kitangala kya kizikiza nga tuli mu nnyanja ya muliro nze Yekolera Itongwe kati nno kammalirize sibeerabiza gye twavudde kambasiibule yenze yeeko anyumya byewekkutira n'oleka emmere anti nnyumya bituŋŋununa jakudda mangu bannange omutwe tegunnako ozimba